Uganda who is addressing you like an engineer. You a scammer. Oli mufere. Okola busamize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mutia. Sawa zino nfuluma waka. Bobo ina gobanja aina kuba mukweraliikirira. Ekirala eno sikawempe. Ng'omuntu omu bwe yalowoozezza. Ye bw'aba asula wa neighbor si fenna. Nze ku myaka gyange nkyali naye ng'ate nkyakola. Kubanga gye ndaga ndaba ebyokukola bye nsinga okuba nabyo mu maaso. Siringa abo abaakoma nti yakola n'aba nga takyeyongerayo. Nalabye wambulookinze. Naye ng'otidde mangu okumbulookinga. Olowooza ogenda kuguma Zambiro. Toyina mulimu South Africa wavaayo ensi ekukubye. Ngemaze okukuba olabye wano kati awo seka Muzaata bambi Mungu amujulidde alhamdulillah muwejjana. Oze omukafiri asiba ku mbizzi wali enansana ku masitolo. Oba wakwanira wa Kulthum nakyo omuyimo gwali gukitta. She was on hot plate, omuyimo gwali gukitta. Nalabye otadde bi audio. Kyogamba olowooza abantu abali wano tebamanyi ddoboozi lyange. Abantu bamanyi bwe njogera. Abantu bamanyi bwe njogera. Naye nze sifuddeeyo katulabe gye kiggwera. Okitegeera? Katulabe gye kiggwera, katulabe gye kiggwera. Katulabe gye kiggwera. Ndala ndabe gy'ogumalira. Njagala ndabe gy'ogumalira. Bulungi nnyo. Sikama entebe kantula no maaso n'ogambe. N'ogambe sifuna laiti bulungi. Okitegeera? Kati kyekyo. Njagala ndabe gye kiggwera bulungi. Fati! 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 Tulabe gye kiggwera. Okitegedde? So munnange olina okweberera. Fati! Omusajja agenda kujja akebera gundi, akebera kalya kagundi mu kisenge kye. Ajja so watuka mukubira esimu. Kale zengeze. Okay. So kati munnange kyolina okumanya. Ekyo kisajja kye ekyo kikuzina. Oba kikuzina kityoba mwezi na mutya kubanga mwena muyina ebibuto binene ebinyuma. Ekibeeraawo kuunyo bannange olumana nga lunya. Nabika ekyennyanja ekibeeraawo kya myaka 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chala Bad Black message yentuuseko bulungi. Naye kingenda okugamba nti sigenda kwanukula kigambo kyange n'ekimu. Kubanga nze ndi pro ladies so akukakanya. Nze mukyala munnange niwe aba akoze ensobi efaanana etya. I'll defend you. Nkuze kubali nkugambe manyi awakozeemu ensobi. Nekyenkugamba nti nkuwooninga ogusembayo. Nkusonyiya omulundi guno. Nekoddamu okuyisa erinnya lyange mu kamwa mpozzi nga tuli mu Uganda. Ngenda kunoonya and you'll face courts of law. Oyogere olete evidence ya buli kintu ky'oyogedde. Teri muntu yenna akkirizibwa kuyisamu mwami wange maaso in the disguise nti you're fighting for me. Mwami wange wabanga akedde nkya nawasa, he has a right because he's a Muslim. Wemba sivudde complain. Wemba nga nze mukyala we complain then who are you? He has a right okubeera ku TikTok and not having a fun like any other person. Kasaba nga tena gwa hatins. Netojja kuva eri ovuma omuntu kuba gwe togambwako. Yes, yakuzeemu.
nja kumunenya nti yakoze by'okuddamu kubanga of course oli mukyala munnange nina okudefending, but you have no right kunvuma era gwe guba gusembayo. Nja kukukwata nkutwale mu mateeka.